Kale mukwano gwange nsanyuse nato okukitegeera nti otwegese ebirozo n'olunaku olwaleero tuzze ku mboozi enkuyanja zituteekateeka okukuleetera ku mukutu guno ogwa nnyaffe Buyugwe. Ngenda kusaba subscribinga. Ensangi zino eri ekintu ekikutte bannayuganda omubabiro kye bayita DNA nga n'abamu tamanyi kiggwayo kitya. Nafunako omugwe nakyalenyi nga ne mugamba DNA ni fall nga takimanyi kati nefunayo omu n'angamba ekigambo ekyansumbuwa deoxyribonucleic acid. Omukulu ono gwe ndi naye obuuyi buno antegeezezza nti mmwe mubiraba kati n'ebyaliwo okuva dda ate mu Uganda. Ekintu ekyo ne kintakuza nnyo obwongo ne ngamba how comes kuba tekinologiya by then teyaliyo. So tuzze atunnyonnyole watya bwe kyabanga nazzi kuno ne leero tutegeere. So ngenda kusaba subscribing ate sharinga. Ne bagita Nnyaffe Buyugwe tuli ku TikTok, Facebook, YouTube wonna. Tusangeyo osubscribinge. Tulina cameras ennungi ezikwata emikolo videos n'ebifaananyi. Tukubireko ku namba yaffe y'essimu eri 0755 8M36000. Kati mwabaagala okutusondera ku studio yaffe genda obeera mu kibuga Lugazi eri wali eri wano tuli behind landowooza wakulagako abamanyi wano eno tuli ku Station Road Railway tuli wali eri emabega. So twagala zimbawo studio zaffe osobola tukubirako for any contribution. Nina Kiwuuwa Smart sebo nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okukuwuliza n'okusiŋŋaana muto wange. Otya nno? Ndi bulungi. Oliyo otya? Mbaayo. Tubulaŋŋanye Kituufu. naye kabamba ggulu Katonda akyatwazisa obulamu. Obula. Gyendi Katonda nno Katonda omumanyi ye yatonda eggulu n'ensi. Oyo gwe tusinza ffe abakkiriza abalokole. Si balokole bokka abantu gwe basinza kubanga era n'abalokole nga tebannajja era abantu baali basinza Katonda. Katonda ky'oyo. Katonda twali twabula. Lubaale Katonda yasangibwanga ekiggwa kye kiri Namakwa. Namakwa kiri ku luguudo oludda Enkokonjeru. Mukono kiri mukono. Ku luguudo oludda Enkokonjeru. Ekiggwa ekyo kikuumibwa abeddira enjovu. Akiwuuwa Lubaale si Katonda. Tutwale empola. Kaakati ekigambo Katonda linnya lya mulimu. Okutonda okuteekawo. Kati Abaganda okuva edda n'edda ekigambo Katonda baakirina naye ate bino ebyeddiini esinga obukadde mu Uganda yajjanga mu 1844 y'ey'Obusiraamu. Eddako y'ey'Obuprotestanti eyajja mu 1877 ne kuddako ey'Obukatuliki eyajja mu 1879 ne kuddako ey'Obwadiventi yajjanga mu 1926 kubanga baasooka eyo kugiremesa. Ssekabaka Mwanga n'agamba ne zino eziriwo essatu bakyayombagana ate mwongereko ey'okuna nga yali mugezi. Kakati Katonda ng'ekigambo oba ng'erinnya lyo lyaliwo ng'era Katonda Lubaale. Lubaale kitegeeza ki? Lubaale bwaliwo okuva edda n'edda. Kitegeeza ki Lubaale? Oli kitosobola omusiigira mu bwongo bwe? Kyensobola okusiiga mu bitabo ebimu bakugamba Lubaale yali mwana wa Kintu. Omanyi Kintu abonyaabonya abantu. Waliwo Kintu Abazungu bo sitole eyo yabatabukako nnyo. Waliwo ebagambira Kintu first Muganda naye ate Kintu tasobola kuba first Muganda. Ate taata we yamuzaala ye yali mu Lugwala. Taata wa Kintu yali mu Lugwala. Kati Abaganda bo bagamba mbu omuntu eyasooka bali Abaganda abaasooka bagamba mbu omuntu eyasooka mu Buganda baali bamuyita Musookerwa. Oyoliddeko ku kigambo Musoke? Musoke nali nkiwuliddeko. Naye ekyo ky'ogasseeko. Musookerwa. Musookerwa bwe liggwayo. Era Abaganda bagamba nti ye muntu eyakola ki? Eyasooka. Kakati Lubaale bw'osoma mu bitabo ebimu kati ng'ekya Ssekamwa kikulaga nti Lubaale yali mwana wa Kintu. Oliba Abazungu gwe bagamba first Muganda atali Kabaka. Kakati Lubaale ono alwala afa. Katonda wamwafudde olwo. Ate Katonda anti mwogo musinza Lubaale afudde wuuyo. Kakati bw'amala okufa
Lubaale gwenjogerako agenda mu ggulu oba kale agenda awantu wonna afudde olwo aziikiddwa yalina muto we bamuyita Bulijjo. Kakati Bulijjo ono baba batambulatambula bali ku lusozi mbu ekimyanso ne kimukuba kikuba Bulijjo ku mutwe nga batambudde ne bazadde be. Bwe kimala okumukuba n'ayogera mu maloboozi g'oli muganda we Lubaale oli eyafudde. Kaakati kyava ayogera bye yayogera ne bye yayogera ne bye yayogera. Bw'amaliriza abagamba nti bwe mubanga mutwetaaze mujjanga ku lusozi kuno ne mukuba engoma oba ne musamira ne mutuyita ne muba mutwetaaze. Kati ono omulenzi kyava adda mu mbeera ze eza bulijjo kuba lye lyali erinnya lye okudda mu mbeera nga bw'onagamba azze mu mbeera ze ez'omwana Soda. Naye kambuuzeemu emboozi yonna gy'onyumiza ffe eno mu Katonda tuwulikika nga abatakwatagana nayo. Oli musamize? Nnyinza obutaba naye ndi mukkiriza. Mu bazungu bye baatuleetera wano ekya Katonda tekiriimu. Ekyo kyo tukkiriziganye. Abazungu mu bimu ku bye baatuleetera okusoma, okuwandiika. Naye ku ky'okusinza Katonda ekyo tebakituleeteranga. Baleeta ki nga be baleeta amadiini? Eddiini si kwe kusinza Katonda. Eddiini eringa political party. Nga bw'olaba nti ono wa DP, ono weefudiso, ono NRM, naye nga bonna bakola ekintu kimu politics. Bonna bakola ekintu kimu ki? Politics. Naye nga tebali nti tekiri nti nno eddiini ye Katonda. Eddiini those are organizations abantu mwe bakuŋŋaanira. Bagamba Katonda mwalira bamuwulira ebyamagero mu ebinye. Tosobola kubeera nga oli taata naye ng'ogaba orders za njawulo eri abaana. Ezo zirina ne structures nti ffe Abakatuliki tutambula bwe tuti, kino kizira eri Abaprotestanti, kino Abasiraamu tetukikkiriza. Kaakati ate Katonda eyatonda eggulu n'ensi tasobola kuba fixed mutono kwenkana ddiini, era tasobola kukogga kwenkana kitabo kya peegi 100. Kyova olaba nti mu Afirika tusanze nnyo confusion nti omuntu osobola okumugamba kino tokikola n'akubuuza kyawandiikibwawa. Omuntu aŋŋamba bw'atyo nze mmulaba ng'omusiru. Onansonyiwa okukozesa ekigambo bweki. Kati eno tukozesa eno si ssimu gy'okutte kyawandiikibwawo okugikozesa. Kyawandiikibwawa tewali. Kyawandiikibwawa nti bw'obanga ogenda mu Amerika ofuna passport era ne bakuba mu visa. Bigenda bigunjubwawo. Kaakati Katonda eyatonda eggulu n'ensi munene nnyo okusinga ekitabo ekya peegi 1000. Kiki making okubanga si kitukuvu obanga kisobola okuba ekitukuvu. Naye kati nze kankulage abantu banaabira mu bbaafu kyokka bafumbira mu ntamu. Si bwe guli? Naye ekibuuzo kyange singa ngula entamu empya nga yange yakunaabiramu sinaaba? Naaba sinaaba? Onaaba. Naye omuntu wali andaba nga nkwata entamu n'engitwala mu kinaabiro agamba atya? Alaba omulalu. Naye ono Gaaya akola ki? Ategeera. So tekirina we kyawandiikibwa nti naabira mu bbaafu, fumbira mu ntamu. Neeyiso oba yagunjibwa tugambe. Kaakati bintu bingi nga tebirina we byawandiikibwa naye nga bituufu. Kitegeeza nti Katonda mugazi nnyo okusinga epeegi 1000. Kyova olaba nti ssaawa zino tolina kitabo kyonna kyojja kusoma osangemu emmotoka nti awo Kristo n'avuga emmotoka. Naye ate tegigifuula mbi
omuntu okugamba nti kino kyawandiikibwawa kubanga era nange nja kumubuuza kyawandiikibwawa nti bwe mba ŋŋenda e Kampala nninnya emmotoka omuntu ow'obwongo obunafu ku leve eyo oli yagamba nti kimu kirina okuba quoted somewhere. Kati oyo mba nange nja mubuuza kyawandiikibwawa nti agenda e Kampala akuba wali emmotoka omukono n'agirinnya oba kitegeera kitegeeza nti kino ekyawandiikibwa byawandiikibwa mu bufunda bw'ebyo ebyaliwo mu budde obwo naye ate tebyalina oversight ku birijja mu maaso kaakati kitegeeza nti bino ebyawandiikibwa bisobola okubeera nga guideline naye ebitasobola ate kukujja ku bintu biriwo kubanga birina ebyawandiikibwa bino birina nabyo okufeesinga reality. Yes, no, birina facing reality ne ku ntambula y'ensi nga bw'ejjeekola ki nga bw'ejjeetambula kubanga nabyo byennyini ojja kubyekanga nti birina ebintu ebyayogerwa oli ajja kugamba Yesu yayambalanga ttangira kaakati nange ne nkubuuza nti ttangira zikolebwa mu ki? Mpira gya mmotoka zaaliwo waliwo mbalaasi okitegeera zikolebwa mu mipiira gya mmotoka kakati eyo nayo naked eye mu bayibuli mwogamba nti ekyobulimba mu kitabo ekitukuvu mu kitabo si kigaana nanti kugamba nti no kisobola okuba nga guideline kati nsobola n'okuwa ekyokulabirako kankuwa ekyokulabirako Katonda yatonda abantu babiri Adamu ne Eva ne bazaala abaana bameka babiri ab'obulenzi ab'obuwala nga tobabaze Kayini ne Aberi eyo ndi ku lubereberye ennamba nnya nnya kakati Kayini n'atta Aberi si bwe guli Kayini bw'amala okutta Aberi Katonda amugamba omusaayi gwa muganda wo gunkaabirira si bwe yamugamba n'amubuuza muganda waaliwa n'amugamba nze mukuumi wa muganda wange kati Katonda n'amugamba agenda mutwala mu nsi ey'okubonaabona amuteekeyo abeere eyo omanyi Kayini bw'amuddamu nti mukama wange eyo gy'onsindika njagala onziseeko akabonero abaliyo baleme okunzita ani yali agenda okumutta nga be yazaalibwa nabo bali wano ng'ensi tennaweza bantu nga n'omwamusi tugambe nti awo nawo waliwo obulimba kitegeeza nti bw'ona feesinga ekintu kino nze ekyenjagala nti ekitabo kino kikuwe guideline naye buli kintu tolina kukitunuulira nti kyawandiikibwawo nti ekitaliimu tekiriiyo ekitaliimu tekiriyo no Katonda mugazi nnyo naye ekibi n'ekirungi mu nsi gyebiri ekibi n'ekirungi ebyo byo gyebiri kitegeeza sitaani ne Katonda gye bali basobola Katonda ye gy'ali ne sitaani simumanyi nnyo naye ate at least ye Katonda nsobola okubeesinga ne ŋŋamba nti naffe Abaganda Katonda twali tumumanyi ne kati bw'okkiriza nti Katonda gy'ali nga sitole zitambula biri sitaani ne Katonda mba sikutegeera anti nze nkugambye nti nze nkugamba ffe gwe twali tumanyi nti ffe Abaganda twali tumanyi Katonda olwedde era nga tukugamba ye yatonda buli kimu erinnya Katonda lya Luganda si lya Luzungu. Katonda bw'abanga ekigambo God ne Bible byaleetebwa Bazungu tebasobola kubeera nga bavuunudde ekigambo God okutegeeza Katonda. Ebintu bye bavuunula Abazungu bye baali bavuunula ge mannya gano agajja nga wano tegaliiwo nti ne bagamba John eryo liba teryaliwo ne tulivuunula nti Yokaana. Katonda lyo lyaliwo okuva edda n'edda nga lya mulimu gwa kutonda. Omutonzi era ng'ekiggwa kye nkugambye nga kiri Namakwa. Omutonzi w'ensi yonna ng'ekiggwa kiri. Omutonzi wa Buganda. Kitegeeza buli ggwanga lirina omutonzi waalyo. Bwe weetegereza Bayibuli ate naye eringa ekiyadisifayinga. Oyinza okulaba ng'ate naye eringa eyagala okukyogera. Etya. Waliwo okuva essula eya 2
olunyiriri olusooka Katonda agamba ng'akwasa abaana ba Isirayiri amateeka abagamba nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi ey'e Misiri agamba ba Isirayiri mu nnyumba ey'obuddu tobanga na bakatonda walala wendi. Kati naye njagala nkubuuza ekibuuzo, singa obeera ne mukyala wo n'omugamba nze balo eyakuggya ewammwe mu bakadde bo tobanga na basajja balala wendi, kitegeeza nti eyo eriyo abasajja abalala oba tebaliyo? Baba gye bali. Kati okitegeera nti n'ebitabo ebimu gwe byoyagala abantu batambulireko okwemalayo batuuke n'okukyawa Katonda olw'ebitabo, olaba nti nabyo birina some kind of controversies. Naye mukulu Smart, awo omuntu ajja kugamba nti bino ebya Katonda byanjawulo ku by'ensi. Oli yandigambye bw'ati, kati nze kankulage singa nze nawandiika ng'oba ntegeeza Katonda ali omu. Nandigambye nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu, tofuulanga ekintu ekirala kyonna Katonda nga wendi. Olaba nti statement ezo zaawukana? Zaawukana, naye olyayo lyajja sigala alemerako nti bino ebya Bayibuli bibiriko okulungamizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu. Tobirisiivinga nga mulya mmere. Tewali muntu, ekyo nayo bwe bujego obusooka. Ekyo nakyo mulekere ngaawo okukirimba abantu. Ekitegeeza mukama wange mu Bayibuli onaatusonyiwa okukyukamu location kasa tuli ku mulama gwe gumu. Mulimu ebigambo bingi ng'olaba tebigatta. Nkugamba ebigambo bino ebitabo byonna mu nsi yonna babikolamu kye bayita edition. Obadde ogamba mbu ebigambo bya Bayibuli bya mwoyo era okubitegeerwa tewali muntu ekitabo kyonna ekiwandiiko kyonna tekitegeerebwa wa mwoyo, kitegeerebwa oyo eyafuna chance okugenda mu ssomero n'ayiga okusoma n'okuvvuunula ekiwandiiko. Mukulu Smart, wali baddeko nga mutudde babiri. Omusomesa oba omuntu n'abagamba ekigambo ne gwe n'okifuna bubwe n'olina akifuna bubwe n'olina akifuna bubwe. Kati ne Bayibuli bw'etyo perception mw'ogifunidde. Kaakati kankugambe kino. Tetusobola kutuula mu kibiina gwe n'ofuna 10 nange 10. Era ebiseera ebisinga abantu tebasibagana nnyo mu bifo ebisooka nti ababadde bannambemu babadde 5. Abagezi mu nsi babeera batono Eva. Naye bwereeta owaana bayinza ogamba mu P6 basibaganya abaana ba 40 bali 12. Omu eyabakulembedde abeera ogwo n'owookubiri ogwo naye leeta kuyaana nti baafunye ettoto ez'enkanankana balinga 6. Tokkiriza mu kulungamizibwa kwa mwoyo ng'osoma Bayibuli n'akubikkulira. Kaakati nze nina abantu bangi bemmanyi nga bakkiriza oba kale katugambe nga balokole naye nga teyasoma wadde nassale naye nga yajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu nga bwe kigambibwa. Nze njagala Omwoyo amujjule, tuleete n'omwana oba kale nga talina simukkiriza nga yatuula siniya ye ey'okuna, tubakwase ekiwandiiko kya Bayibuli babiri tufuneko anaasoma statement eyo kyegamba n'agitegeera. Nga tamanyi bwe basoma ne Nasaret yagisoma naye mukkiriza. Ekiwandiiko gye buva ne gye bwenkana eno generation yakubuulira bantu mazima. Ekiwandiiko gye buva ne gye bwenkana kitegeerebwa oyo akisomye oba oyo eyayigirizibwa gwe baasomesa. Ne mu gundi babuuza by'osoma obitegeera biri mu Bayibuli nti naabitegeera ntya nga tekuliiko abinzivuunulira. Ekitabo kyonna kitegeerebwa oyo eyakoze eki eyasoma okutegeera ekiwandiiko. Kyova olaba nti n'ebitabo ebisinga bigenda bikolebwamu editions with time nti wano we twakiwandiikira kino tekyaliwo kati tukoze gundi edition. Ne Bayibuli yennyini zitandise okukolebwa editions. Kyova olabaga eno revised standard version
to revise kitegeeza balinako gye balivisinga okukola eno oba kitegeeza new international version new kitegeeza erina version mwe yakola ki amplified erina version mwe yava kakati kikyembadde nkugirayo nti eno generation gye tulimu it is high time okugibuuliranga amazima nti kino kyaliwo naye ate kyakyukamu bwe kiti ebintu bikyuka bukyusa obula tebibananjawulo ebintu bisobola obutabana bisobola ekintu kisobola emmotoka esigala mu motoka naye wabeerawo emmotoka empya eyajja nga si yeya Kikere oba nga si yeya Morris muzeeyi wange yali nange emmotoka nga bagiyita Morris yadda gwe Morris ogimanyi kiwulira leero yali nange emmotoka nga bagiyita nakati n'ewaka weziri mu lujja Morrises kakati saawa zino emmotoka weeri naye ate tewali Morris otegedde kyenkugamba yo concept y'emmotoka esigalawo naye bijja bikyuka with time ne baleeta tekinologi omupya ensobi gwe kwe kusigala mu bwekyali bwe kiriba emirembe n'emirembe batuuke n'okugamba nti kino wandibadde okola bw'oti ombuuze kyawandiikibwawa nange nkubuuze kyawandiikibwawa nti omuntu bw'aba ali emmere ayisa mu kamwa tayisa mu matu anti kakati ebya Katonda is common sense you change with time as it was written no kino kikuwadde guidelines aba kitegeera kikuwa guidelines ne mu mateeka agakolwa gano agatufuga abagasoma ze ntera nnyo okubeera mu bannamateeka kubanga kyekimu ku kintu kyenjagala okuyiga oba okusoma bayinza okuganza omwana ow'emyaka 18 atanaweza myaka 18 kibi that is defilement naye waliwo ayagala ow'emyaka 12 oba 11 ne wabaawo n'ayagala ow'emyaka 16 kati nali nnyumyako ne looya mukwano gwange ne mugamba naye lwaki mpulira nnyo nti bagamba omulamuzi agambye omulamuzi gundi n'agamba lwaki teeka siri erigamba omulamuzi n'agamba no mu mateeka balinamu kye bakozesa nze nakitwalanga common sense munze munzivunula yange okusinzira bwe yaŋŋamba nti omuntu bw'ayagala omwana ow'emyaka 12 aba akoze defilement weewaawo n'owe16 naye owe16 omulamuzi lwaki agamba nti abeeramu kali kasensa akagamba nti oba kuwe 16 yabuzaabuziddwa ekiwala kyabadde kinene bulungi oba n'akirabanga ekyabirimu kyava amuteerawo ekibonerezo ekisaamusaamu kyatawadde oli naye nga bonna keesi eri etya kakati ote oli n'amunyweza nnyo kakati ne mu bino ebintu by'okukkiriza tulina okujja okukozesa common sense eyo guideline omwoyo ne common sense biyinza okuba nga byawukanira ddala fe Abaganda twagambanga oba kale abantu ffe abaasookanga ebyo tebinnajja nti mbadde ŋŋenda e Kampala naye bwe mbadde ntuuka egindi ekintu ne kiŋŋamba nti togenda oyinza okufuna obuzibu fe Abaganda twakiyitanga kintu wali owuddeko ekigambo ekyo nti ekintu ne kiŋŋamba togenda oyinza okufuna obuzibu era emmotoka bwe ngivuddemu neefunira akabenje egindi kati nkulaga nti ebintu ebimu gwe byoyita ebyedda ebyakajja ebyajja n'omuzungu byaliwo wano kakati ekintu ekyo ffe kye tuyita ekintu oba Abaganda kye baayitanga ekintu gwe kyoyita omwoyo omutukuvu oba kitegeera ekintu ekyatuluŋŋamyanga edda njagala okutegeeza nkugirayo kiri nti mu bazungu gye baatuleetera ekigambo Katonda tekyalimu Katonda baamusangawo wano nga tumusinza mwalimu kusamira kwerogoza kuloga kubeera mu buyumba bwa ssubi mayembe bitambo twandibadde mu zebbaati nga teziriiwo kyeki kyekugambye nti technological advancement tolabangayo ssabo lya bbaati
akati omulembe guno abafere muli bangi gyegali ag'ebbaati ekizimbisa kati omuntu essaba ery'ebbaati nti luli teryaliwo ya nti era singa lyaliwo lyandibaddewo and by the way abazungu gwe boogamba abazungu abakuleetera okukyawa kalicayo bagimanyi nnyo nze abazungu bamanyi okunyokeza nalabako omulangira w'Ebungereza nga bamunyokeza ekyo kye bayita mu luzungu bakiyita spiritual cleansing oli omuzungu ye yakuleetera wano kati musimaati twawulire sitaani omujje mu kalica yammwe ebyomugambe ebyokwera nkugambye Katonda mumanyi lubaale okuva edda nedda ffe twali tumanyi Katonda sitaani tetumumanyi nakati tumumanyi sitaani ebitabo bye bimunnyonnyola tomumanyi mu buli omu okozesa common sense simumanyi tomanyi byakola sibimanyi kwe simumanyi nkugambye Katonda mumanyi yajja okubba okutta n'okuzikiza tobimanyi ebyo tomanyi bakola ebyo mbamanyi bantu ebiseera ebimu muleme kuwaayirizanga sitaani tumuwaayiriza sitaani mupya nnyo mu Afirika kyokka Katonda mukadde nnyo edda nga abazungu tebanajja sitaani teyaliiwo mu Afirika teyaliiwo yensonga lwaki nkugambye nti n'erinnya lya sitaani kiri ojjukira kye nkugambye mu kusooka nti buli kintu ekitaaliwo wane erinnya lyakyo twavunula tujja kulyo ne tukizza mu Luganda nti Satani Abaganda bo bakivunula setaani nga tukijja ku kiri nti Satani naye ekigambo Katonda towulirako nti we twakijja nti oba bwe baayogera God ffe ne tugamba nti giridi obukitegeera yoka John twakivunula nti Yokaana tukijja mu kiri kye baleese obuki buli kintu ekyaliwo wano tekivundulwa kugibwa mu linnya lya Kizungu sitaani gye buva ne gye bwenkana Omuganda teyalina kigambo sitaani bw'otulaawo ne weefumiitiriza okusiza bamunnyonnyola gwe ki kyoyinza okulowooza sitaani yaani sitaani okusinziira mu bitabo nabo bennyini abamunnyonnyola tebamutegeera naye ate nze mutegeera nga nsinzidde mu kitabo kyabwe bwe baba bannyonnyola sitaani okusinziira mu bitabo wali we bagamba ng'ayambala engoye ez'omuwendo omungi nga n'endabika ye mulungi nnyo yalina feesi etagambika mu ndabika ekibuuzo kyange omuzungu n'omuddugavu oba ow'e Uganda oba ow'e Sudaani muggwe bwe bakuleetera abantu abo ababiri ani asinga okulabika obulungi physically ani asinga okulabika obulungi omuzungu kaakati bw'ebanga Bayibuli ekulaze nti sitaani alabika nga n'engoye ze za muwendo nnyo lwaki ate ekifaananyi kye bw'oba omukuba mu Mufirika ate alabika obubi ennyo gwe bayita enkima ate sitaani gwe bannyonnyolako yali akyali Lusifa ng'ali mu ggulu bw'amala okwonoona n'asuulibwa n'alyoka akyusa image kati kankubuuza ekibuuzo bw'ogenda mu katale n'osanga engoye bbiri nga kuliko olulungi ennyo olunyirira ennyo n'olubi ennyo ogulaluliwa omuntu gwe bagamba akema buli kintu ate ayinza okuba omubi ekintu ekibi kiyinza okukema anti akema nakozesa ekibi anti kitegeeza nti physical appearance ye kye bannyonnyola si gyali appearance ya sitaani eteekeddwa kubanga okusinziira ku bitabo ateekeddwa kubanga asikiriza okujja gy'ali alyoka akukozesa ebibi anti kati awo wenkuddizayo nti omuntu annyonnyola sitaani bw'aba amunnyonnyolera mu muntu afaanana obubi then is mad kubanga omuntu omubi tayinza kukusikiriza kugenda waali tusiiba tulaba firimu olaba ku firimu omuntu yenna ng'alimu gwe gw'otuumye sitaani ateekwa okuba ne bw'aba akugamba kubeera mugagga ng'akugamba nti bwavu bukuluma nnyo twagala oba omugagga mu firimu ze tulaba kubanza ebyo nterabira mu firimu bakusika bwe bakulaga amamotoka amalungi then n'olyoka ogendayo ne bajjayo kiri nti wano tulina okusala ku bantu oba kitegeera definitely kiba kitegeeza sitaani alabika bulungi
mu ndabika ye. Y'ensonga lwaki asobola okusikiriza okugenda gy'ali. Byakola ng'omaze okutuuka gy'ali bye bikyuka okusinziira ku bitabo byabwe. Kati bw'oba omunnyonnyolera mu mbeera y'omuntu alabika obubi, then naawe annyonnyola ekyawandiikibwa onnyonnyola muntu gw'otaategeera mu kiwandiiko. Yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Naye tekimufuula nti alabika bubi. Asobola okubba, okutta n'okuzikiriza okusinziira mu bitabo ng'asoose kukusikiriza na birungi. Olyoka otuuke gy'ali alyakagaali naye kati twetaagayo ku mutwe gw'omuntu. Kati kana amayembe gammwe go gateekawo ago agasaddaaka ago biteega byammwe ebyo bitambu byo biteeka mu doketi. Kaakati agasaddaaka eki abantu agamayembe gammwe ago gamusamirire. Kaakati tolabangayo pasita mu mawulire ng'asaddaasa omuntu. Nali nkiwulidde. Kati otumuyite ki? Oyaba wa sitaani. Kaakati singa ofiirwa omuntu yenna mu accident Kwendi onfuna bulungi butereevu. Bw'oba ogenda okumuziika otambuza bigere. Linnyira mu motoka emu. Lwaki togamba nti sijja kulinnya motoka kubanga yanzitidde abooluganda? Naye afunye kabenje ng'awulira. Kaakati buli awabeera ekibi wabeerawo ekirungi. Nekyaki gy'ogamba nti yentuufu eriyo abagikoleramu ebibi. Luli nalaba omusumba omu nga ayaza abantu wansi ng'abalinnyako. Ezo mbuzi. Ne ŋŋamba wadde mu kyaki batuyita ndiga, ate tolina kufuuka ndiga. Kaakati ekibuuzo ne mbuuza nti ono ye Katonda gwe tusinza oba Katonda asinzibwa mu kyaki ye mubi oba bano abamwerimbikamu? Bano be bamwonoona neyo institution ya kyaki nnungi. Tosobola kuŋŋamba nti ekintu ekikuumye generations kibi. Ki ekikuumye generation? Amayembe. Okuva edda n'edda Afirika, si na Afirika yokka, n'abazungu, nze n'abako Queen ng'afa ne bagala tubikire enjuki ze. Bw'okikola wano oyo sitaani. Tugende tubikire enjuki. Bakola kind of culture. Naye mabega tubadde twakaziika gundi. Papa. You saw culture. Yes. Baako ebibala. You saw culture wamulaba. Kaakati abantu abamu bo balowooza nti culture kintu kibi nnyo. Ye reason lwaki osanga abantu nga bakugamba nti gwe bw'oba ndawula teyeddira mpologoma. Nti bw'osanga oba naani eyeddira empologoma. Nalwadda. Muwase. Nga waliwo oli n'akugamba nti nkijja mu Bayibuli. Kiri kye nkugamba nti Bayibuli tesobola kubeera nti nfunda nnyo. Tesobola kumalayo Katonda nti bingi ebitalimu, ennyonyi teriimu, passport teriimu. Naye tubirina. N'omubuuza ekibuuzo n'omugamba nti Kristo Yesu gw'osinza yatwalibwa okukomolebwa oluvannyuma lw'ennaku 8. Bongerezaako ng'enkola yaabwe bwe yali. Ekigambo ng'enkola yaabwe bwe yali omanyi kye kitegeeza? Bulombolombo bwabwe. Nti singa Yesu yazaalibwa nga muganda teyandikomoddwa. Ng'enkola yaabwe weekola ki? Kaakati bino bituleetera okugamba nti Bible is a guideline. Naye enkola yammwe egamba etya? Naye ng'ate Bible tugamba ebyedda nga biweddera bw'ofuusa ekitonde kijja era n'oweebwa ekipya ne mufuka banvuma. Envuma. Abavvuunula ekigambo envuma kika. Kiri wano mu Buganda. Nkugaye abavvuunula ebintu baalinga mu Buganda. Kati ate ekika ky'envuma nakyo kirina bye kitegeeza. Oga nti mufuusa ab'ekika eky'envuma luli balulala nkikunnyonnyola. Kaakati tosobola kugamba nti nafuuse kitonde kyejja nendekawo ebyedda. Bwe mba nga nze kiwuuwa neddira ndiga. Ekyo nkimanyi. Kyokka nga ne Isirayiri gwe gy'osinza naye ekimanyi. Ekimanyi nti naye erina ebika byayo 10 na bimeka? Ow'ekika ky'Abaleevi si ye ow'Ababenjamini. Kati Abayuda balina bye bakola.
n'ab'eggundi nabo balina bye bakola ki? Balina bye bakola. Wabula amateeka ga Yuda go gasobola okugamba nti tufumbiriganwa mu kika ekya Yuda. Naye ate wano ekya Buganda kyo kigamba ekyo tekisoboka. Ng'enkola yaffe bw'ekola ki? Bw'omala okwakiseputinga erinnya nti nze Kiwuuwa eyeddira endiga, bwe batuuka ne bakulaga Nabbosa muleke. Kubanga ekika ky'endiga bwe kikola ki? Bwe kivaamu ndokose. Tosobola kuva mu kika kyo bw'ovaamu. Ndabayo ababuyabuya abagamba ffe tetuli bansi. That is stupidity. Era n'omusanga ng'akugamba ng'abadde mulwadde. N'omugamba bannange Katonda weebale kumponya. Mbadde nfudde. Naye ng'ali mu kyaki agamba nze siri wansi. Nkolerera ggulu. Naye bannange musumba mbadde nfudde. Naye Katonda mulungi. Nawonye. Naye nga gy'onnyonnyola gwe gy'osiiba onnyonnyola abantu obulungi bwayo toyagalira ddala kugendayo. Eggulu y'owaana ojja n'owaana obujulizi kyokka ng'obadde mu butuufu ofunye passport kubanga kizibu nnyo okubeera nti ojja kugendayo without dying. Eryo tolimbuuza. Kwanze waliwo nze ebintu by'otaji anti nze kyengezaako okuga nti nkuzza mu discipline nti kkiriza mu Katonda naye talina kukuggyako yo kind of culture. Eggulu ly'ombuuza kati nze kankuwe ku kyawande kankuwe ku Bible. Ndowooza kiri mu John 3 oba 13. Wagamba bwe wati nti tewali eyali atuuse mu ggulu okuggyako oyo omwana w'omuntu eyali mu ggulu y'oyo yekka. Olina Bible awo? Bikkula awo ndowooza Yokaana. Bayinza njagala ekigambo kiveeyo nga bwe kiri. Yokaana ndowooza oba 3:13. Tokanye Bible mba muzima. 3:13. Wagamba wati? Tewali muntu eyali alinnye mu ggulu wabula eyava mu ggulu ye mwana w'omuntu ali mu ggulu. Tewali muntu eyali alinnyewa mu ggulu. Kaakati olaba controversies ezo bakugambye mu ndagaano enkadde. Enoka teyalaba ku kufa. Eriya teyalaba ku ki? Eriya ne Enoka ne Yesu ani mupya ku munne. Kaakati ye teyalaba Eriya ne Enoka mu ggulu bali luddawa. Ye si yakikunnyonnyodde nti tewali muntu nze nkisomye. Nange nsomye kiwandiike tokiziba. Kati tuddeyo ku gundi. Kakati controversies ezo zikuzaayo nti bw'obanga ddala wakkiriza nti nze Kiwuuwa okuggyako omululu olina bakuwadde emmere nti entamu eyo giraba neeno mujja kulya ku ntamu ezo naye eri togiryako naye nga zino ze bakuwadde z'entamu ziringa 12 bakugaanyeeko etya? Kyova ogamba lwaki eri mugiŋŋaanye naye nja kugirya. Waliwo omululu ogusingaawo. Buganda erimu ebika nga 54. Kyokka mu ebyo bakukugiddeko ebika bimeka? 2. Okuwasa mu kika kye mweddira ogumu tekina we kigenda kugattira ku kugenda ku kwa mu ggulu. Seera obutakiwasaamu tekina we kikulemeseza ng'okola bya gundi naye kikulemeera okwesonyiwa. Byebyo ebyobuteesonyiwa era nga biri mu Bible nga bakugambye nti onaalya ku miti gyonna naye oguli wakati mu lusuku gukole ki? Ogulya. Gwe stiru n'ogamba nti ku miti 500 ebiriwo kandye guli naye nga optioni zo zennyingi ze bakuwadde zeki. Kakati omuntu agamba nti nina okuwasa mu kika kyange afaanana oyo nti you have 52 tribes okyalulunkanira ebintu bibiri. Yes. Tolina njawulo n'oli eyalulunkanira omuti mu kitabo ky'osomesa abantu. Waliwo enjawulo oba nze sitegeera.
wakulaba atubuulire oba nze sitegeera tolanga ogwo gubaamu omululu n'okweyagaliza kakati Yesu nkugambye nti yatwalibwa okukomolebwa oluvannyuma lw'ennaku mmeka ng'amateeka g'ewaabwe bwe gaali kyokka era singa Yesu yali mugiso yanditwaliddwa ku kakutiya k'embalu ng'amateeka gaabwe bwe gakola ki yandizinye empalu yes era kyova olaba nti yakolanga ebintu bingi nga bya kalica we waagundi wa Isirayiri mwe yajjira ng'eggwanga lye kati naffe ono ye tuba agamba nti ebika biwasaŋŋana naye tuba tumugamba nti ng'amateeka g'Abaganda bwe gali because okubeera Omuganda oba Omusoga tekikuggyako kuba mukkiriza era n'okukkiriza nti Abaganda tweyisa bwe tuti ne bwe tuti tekijjaawo kugamba nti ndi mukkiriza kyova olaba nti olindawula era oba wakogamba ndawula nga bakubuuza weddira mpologoma si bwe bakubuuza because ye identity yo sinvuma eri yes sinvuma siki ofuuka kitonde kijja mu nneeyisaayo abantu ne bagamba nti eyali omubbi kaakati takyabba naye osigala ovunaanyizibwa ku nsi wano abantu tulina obabuulira reality kubanga ekiti bwe kikufumita olwala gwagala nti affe tetuli bansi naye ekiti bwe kikufumita n'omusaayi gukuva ng'era bwe gujja okuva mw'oli emmotoka bw'ebasuula wansi ofiira wamu n'aliwa ne gw'oyita ow'ensi because tukyali wano as long as tuli wano ffenna tuli baawano ayitayimu abantu okubabuulira reality nti edduuka eritunda sukaali gw'atali wansi nga bw'ogamba bwe liba limutunda 6 noono naye wa 6 nimbye kakati tulemenga guno omulembe gwa kubuulira bantu mazima nti towabya generation tetugaana generation kukkiriza naate tulinawo core values n'abazungu abo batuleetera baleeta wano religion naye balina core values ze bakolanga bo oba kitegeere yensonga lwaki ate tolina nnyo nakubeesibako onyweze kalicawo kubanga ye yakuleetera kalica n'akugamba omusajja wasa omukazi oba kitegeere kubanga omulembe gundi gwazikirira naye ye muntu omu yakugamba nti polygamy is a sin but homosexuality is a human right gyokwasa abakazi abangi kibi naye okulya eryo ddembe lya buntu naye ku bibiri okukwasa abakazi abangi tekusaanyangawo mulembe naye kuli ate basanyawo mulembe mulamba naye gwe yakuleetera kiri ate yakugambye kino gwe gwogenderako wabula ye yakugamba nti nze ndi mwana wa Isirayiri era bo baana ba Katonda ffe twabeegattako bwegasirwa kukkirizaani Yesu si bwe guli okwegatta ku Katonda wa Isirayiri lwakukkirizaani naye ate bo bwe banyiika ate bajjayo mmundu ne bakubaawo ensi ezibaliraani Abaisirayiri kasita wa yemuvaako ng'ajjayo mmundu ng'akubaawo abamuliraani ate ffe bwe tufuna ebizibu ng'ate tusaba Katonda w'abali abajjayo emmundu Omuyisirayiri alina Katonda bw'afuna obutabanguko ajjayo mundu n'alwala n'akuba ab'e Gaza ffe Abafirika bwe tufuna obuzibu tukoowola Katonda wa Isirayiri eno tuddeyo ku kiri ekyendaga butonde